Nsereko va mu akaunti yange lekera ogenda mu akaunti yange no hackinga video zange luli wali ozijjako amaloboozi nenkugamba ndowooza kakati ogenda mu akaunti zange nozi hackinga va ku page yange wembanga byenjogera bya kisiru nga si mazima ntwala mu kooti ekyo njagadde nkulabule toddamu ku hackinga akaunti yange toddamu genda mu akaunti yange nga nange bwe ntunuulira eyiyo eno Revolutionary Front Muhammad va ku akaunti yange kakati eyo nga tuvuddeyo omujego ono Nsereko alina video zaavo okukola ng'agamba abantu nti bye bwagenda mu bukulembeze university zonna semester tewaliwo egenda kukkirizibwa kusasula mitwalo gisukka 20. Ebyo byoleese babyogerera mu parliament gyoli byakulemera kuki okwogerera mu parliament gwolowooza nti byoyogera bisobola okukola nga gavumenti yo gyokyaweereza ekyali mu buyinza tebisobola kukola. Toyinza kugamba nti gwe bwogenda mu buyinza oteekateeka endigazo omanye abantu abasiru bonna kati babayita ndiga kubanga ye muntu agoberera ekintu nga tamanyi kigenda kuvaamu. Gwe toyinza kugamba nti university esasula nga n'omwana wa Nassalo olwaleero basasulwa bukadde na bukadde bwa nsimbi ekyo tovangayooko mu parliament kukyogerako kati ate olipidde university kati obanga owa Nassalo asasula miliyoni za nsimbi kati ate owa university eyo gavumenti yammwe yejjeekola ebintu bino ate ekyomukisa omulungi nti oyina ne platform kwosobola okubyogerera oli mu parliament butereevu lino etteeka gyojja eno ku TikTok page zo n'obyogerera eno tebikola oyagala kusiiga oyagala kusiiga kasukaali nti omusajja ddala agira genda mu parliament otebolinga ensonga zino mu parliament nti bannange school fees zisusse ku university n'omwana wa Nassalo asasula ssente bwe zine kati ojja eno olimbalimba abantu kati kansooke mbalage bye yabadde agezaako okukola ki okusomesa bye yabadde agezaako okukola ki okwogera. Mbadde njagala kubalaga bye yabadde ayogera abaana okutuuka waggulu university education naye ejja kubeera regulated teri kusasuza mwana sente zisukka 20 semester emitwalo aga zino universities ezisinga public universities emitwalo 2 gamala tugenda ku adoptinga style ya Abafaransa ya Abagerman nga tugenda niyale ku kintu kyokugamba nti education is completely free kubanga omuntu ono gwe tutraininga human resource egenda okuleeta sente mu ggwanga ng'atajjaawo ndowooza mumuwulidde omujege oyo ng'ayogera byayogera bino byogamba abantu kati wali badde obyogererawa mu parliament kubanga yeri platform esobola okukola ekyo naye nga mukyalya nkuzibwa nga muganye okuyimirira ku magulu gammwe ebyo tebikyasobola kukola wano mu Uganda. Era agenze maaso n'agamba nti ayagala amasomero gonna mubeerenga mu school gardens. Abaffe Nsereko school gardens okuyigiriza abaana okusimba emiti tiguno omuti ekibala bakiyita fene kino ekibala bakiyita bwe bati kino baziyita mwanyi ebyo tebitandikidde ku ggwe bino bizze bibaawo fenna gye twasomera naawe gye wasomera amasomero gonna gaalinanga school gardens gaalinanga school gardens kakati kansooke mbalage nti bino tebikwetaagisa kumala genda mu buyinza okubikola nedda owulidde bino byennyini bye wali badde otebalinga mu parliament n'obyogerako kubanga ogambye nti inerongorani tujja kuba n'emmwanyi nyingi abaffe Nsereko ku tteeka ly'ettaka nga liyita manya ku tteeka ly'emmwanyi nga liyita mu parliament lyakayita jjojjojjuuzi wano wabaddewa nakulabye n'amaaso gange wabadde ku ludda lw'abali supportinga ligende likole kakati ate ogamba abantu ate balime abantu bayigiriza okusimba emiti kansooke mbalage era wano omujega ayogera ebitakwatagana kakati buli school ebeere ne garden
to show the children that this is how you plant maize. This is how you plant cassava. This is how you plant root tubers. This is how you plant stem tubers. Kino kyebayita grafting. This is our staple cash crop called coffee. After harvesting coffee, ebeera bweti. Nga batandika omusimba mu P1. Kakati buli mwana n'omugamba gandi plant a coffee tree at home and give it your name. Mucho yalabanga amu inspiring. At the end of the day, all the 10 million children bajja kubaayo n'emiti gy'emmwanyi. Slowly ojja genda okwekanga ng'oyina emiti gy'emmwanyi miyitirivu nnyo nga Uganda. Kati ekyo katukiveeko kubanga si kye kibadde kindeese. Ekibadde kindeese nsereko ebirowoozo bye tusuubira by'owali badde oyogera mu Parliament. Bye bino ebigezo by'abaana ebya P7 byafulumye nga mu Uganda yonna amasomero agasinze okukola obulungi mwabaddemu Bushenyi, mwabaddemu Kisolo district mwabaddemu Bushenyi, Kisolo, Ntungamo, ezo district z'emmanga zezabaddemu. Naye nga wano kimanyiddwa nti eyo teriyo ssomero lyonna liri international school. Abaffe bo be basomesa babijjawa. Ebyo byewali baddoze n'obuuza mu Parliament kubanga singa batugambye nti abaana abasinze bavudde Wakiso, district ye Wakiso yasinze Mukono, Kampala, ne district ezendala tetwali ewunyeza. Education system bagitanga mulaba. Universities zonna zigenda mu bantu baabwe. Bwe muvaawo nga mugamba nti musomesa buntu bulamu na butasosola mu bantu. Ebyo byatandika ddi. Genda mu mirimu gya gavumenti gyonna, offices za gavumenti zonna zijjudde mu bantu bano. Naye kakati ne mu education system wansi batandise okukikola mutunudde butunuzi. Bino bye bintu byobadde olina okwogera mu Parliament nsereko. So si kujja ate kututeekateeka kutubuulira ebyo ffe tutagala kuwulira. Owulidde singa batugambye abaffe nti oba northern kubanga eyo mu northern tumanyi nti eriyo abaana abagezi, mu northern region eriyo abaana abagezi. Naye n'otugamba nti abasinze bavudde Kisolo, bavudde Bushenyi, ne mutunula obutunuzi first grade ezasinze okubeera ennyingi mu Uganda yonna zavudde Kisolo, etalina international school, etaliyo na ssomero lyonna lyogamba nti liirino. Nsereko n'olwekyo ebyo byojjosa battukanamu ensonga ze twagala oyogereko zeezo. Ne bw'onookoti sugaringa ebintu bino ng'oteekateeka endiga zombuzi kugoberere mu kana akabiina ako ka Revolutionary Front, oyinza okwekanga nga tosakisiidinze kuba kaakati olina akati, oli mu Parliament, olina platform. Bino bye tubagamba ne mwefuula abatategeera ate ne mugamba nti nno tubavuma buvumi. Kati gwe mu bwongo obwo okiraba nga Bushenyi n'Ekisolo zisobola okufuna first grade ennyingi mu Uganda yonna nga teriyo na ssomero liri international. Kyotegeeza bano ababasomesa bo babajjawa. Batta education system nga mulaba, batta buli kimu nga mulaba, mutugamba kusomesa mwoyo gwa ggwanga. Ebyo bye byakulonza naye obivuddeko osaba tukana na bigambo birala. Va mu account yange, va mu kwata mu account yange, va mu page yange. Nkomawo n'ebintu ebirala. Kakuba kati ate kenkomawo nja kulumba kimafia. Nze nkubuulira kenkomawo ngenda kulumba kimafia bw'oba teweeterezezza kuva mu page yange. Va mu page yange. Wagenze n'okwata mu account yange. Wagenze n'okwata mu account yange. Waliwo video yange gye natadde. Nga mbatwala saketi gwe ne munno Kasibante bwe mufaanagana. Wagikuttemu. Obulidde naye buli lwogikwata mu njira wagikwatamu ku Sande. Naye va mu account yange bwe mbanga byenjogera byenkugamba nga si mazima. Baako kyokola. Nze ndi redde okuleppuka naawe buli kyenjogera nnina bwino. Mukama abakuume.